nenga yenna Ntabe Yakobo yava mu kibiina nga bamubonyabonya. Very dangerous. Mukkirize ekintu kimu, police made a mistake. Police yonna mu nsi ekuba to disable. Nze ekyengere eriyo mu military. Kuba bali baagala okwoka ennyumba yange. Ewazana neewala waliyo police. Eyo to disable. Omukwate. Era ekyengera balumbayo, balumba neighbor wange. Ate bano abaana bava okulaba omupiira n'owange naye Katonda yannyamba. Baali bamusse naye omupiira n'aguwummula. Era baba kumutta n'alisanyuse. Nali namuwoni nga kuva ku mupiira gw'essaawa 9. Wakati wali TV. Tegunyumirawo. Kale. Nze njagala nnyo okugoloza omuliro banne baalikidde. Ba! Ningenda nkuba ekitiiyo. Naye omu ku bagundi bange, ku baserikale bange yali komando. Yabuuka ekikomera kyange n'agwa. Ene wali wava omusasi omusajja gwe basse neighbor. N'akubako omubbi omwessasi omutemu. Omutemu n'agwa mu kikomera ky'aba neighbor. N'abuukamu. Era nze nali njagala kusiringa kikomera ky'abali kyonna tiyabuliddemu. Kozi essasi bwe lyavuga bo baggala mayumba gaabwe enzigi zaabwe. Naye nayogera ku leedi ekintu eki tiwaliwo omusajja yakubiddwa okugulu. Bwe mulaba omuntu yenna aliko ekibundo banga ayina omusawo amujjanjabira mu nju munkubira essimu bamunkubira ng'ali Kawempe ne tumukwata. Who murdered? Era yatubuulira n'atutwala ne mu kifo we yatuula nga n'omusayi weeguli. Zaali sanga 9 yatuula mu kifo ne yeekweka. Yafuna boda ku saa 11 ne mutwala Kawempe. Was captured. Ono omwana eyatta omuwala bamuyita nti bamuvunaana nga namuvunaana. Era ekiki ekyamukwasa kulangirira. So the police's role is not to kill, to disable. In fact, police bwe banga in exchange n'abantu ne bakwatako abali injured babatwala ne bajjanja b'embuya babakwate bababuuze. Why do you kill somebody? To conceal evidence, to kill evidence. This is the most important issue. Mujireme gipoliticizinga. Nantaba abalabe be yabawunyirwaki. Naye tukubuuza, how did you behave? Nti ovuddeyo n'okuvuga emmotoka wekka under fear to the police. Nembagamba nti mugende mukebere ku ssomero eryo ndowooza n'omwana yewa siriyasiri gwe bakubye ng'alaajana. Yabadde visingidde nga mutwalira sente ze zattisa omusajja ono. And it is common mu basirikale ababali Kabangali. Zamusiza zitya sente. Anti sente bakugamba nti lwojja ku visiting day later ne balance oba omwana oddeyo naye. This man had money, was going to visit his daughter. Ali mu senior 3. So he kabimbi to St. Andrews Secondary School. Zinaiso yange esinga eyamu. Ne bazirengera. Bazirabye. Kubanga bamukutte. Get the batitadde wano mbusa. Sigwesali. Nedda. Yogera kitawe ekigundu yani. Bali badduse bataddeyo engalabi yaabwe badduse. Balowooza mbu amawulire gabukedde gabayamba. And it tells you how powerful these people are. Nti bakozesa amawulire gabukedde ezannya comedy. We subject your story. Amawulire ndabagamba nti ffe abasoma amawulire tuhayire ate hayirevo. Batugamba nti amawulire siga amaanyi nga mu bumugalowooza. In 1911 Abangereza bakozesa nnyo propaganda against German. Era ne bazuula kye tuyita gun bullet theory. Ti amawulire galina amaanyi, gali effective ng'essasi. Mu 1924 America voted for abakazi balonda mu America for the first time. Abakazi baali tebalonda mu America n'abaddugavu. Nga baga nti abakazi baagala musajja mulungi. Kyobona bagiyita American height. President wa America must have a certain height. Si mu Japan. Toyinza gante president wa America ali dwarfed. President wa America American height. Kakati mu 1924 amawulire gonna mu America gawagira president omu n'agwa. Nituddeyo ku scholars mu America ne bakita kye tuyita two-step flow. Abise yani bukedde ali trusted. Akubye ebintu bimeka. Amawulire gamu gali trusted. Kakati bano bagenda baga nti tuyinfluence ngamo. No. Abantu ba Uganda President Museveni yabakolera ekintu. Nyerere yajja wano. President Nyerere bwe yajja wano yagamba president
Nyerere yagera akagero n'agamba nti omukazi yagenda okukima amazzi n'aleka omwana mu ffumbiro ndi taata we bw'aba n'aleka omwana mu ffumbiro kitaawe agenda okuseesaamu ye kye yakola amazzi ne gwokya omwana omusajja n'adduka kati omukazi we yakomawo naga nti bane omusajja nzise omwana w'omusajja ndiruddawa songa liri lyakoze eki Nyerere n'agamba when you say reader using a blackboard, is it black or yellow? Teaching his people that country's future is assured. Irabesi yetunula bwati president nasekana munasimayirenga Nyerere kyali amugamba osomesezza abantu naye abantu buli lwabasomesa ebyobufuzi batugamba toyinza kugamba abantu nti tulaga Masaka ng'okuterya ejjinja omutamiivu kasakwate emotoka y'e Masaka omwenge ne kumugwerako empigi n'asumagira bwati n'alaba addamu ne yeebaka amanyi alagawa naye bwe kumugwerako enamuwongo enamawojjolo yabuze tegudda kakati bakwata abaana ne babatwala ab'emakere ne babatwala ekyankwanzi enale mweyisamu omuntu strikes ziri emakerero zimanyi why bwe babatwala ekyankwanzi babasomera military ne babasomesa rights as if this was ebyo ebyekyankwanzi okutwalayo abaana babikolanga mu mulwana muteekemu abantu omutima ogulwana naye toyinza kugenda luzira n'obagamba nti profesa azudde waherefe nti ebijanjaalo n'akawunga birwaza kansa abeeruzira bakutta ogenda bawa mukyere yes kakati abantu ba Uganda bajja ne babasomesa abantu ba Uganda ne babakkiriza okuba ebirowoozo kyobaye Kagame tabikola Kagame akugamba ekintu ekyo gwe kuba ku ssimu ku leediyo y'e Rwanda ng'okulisa kizinga Rwanda omukulisa kizinga bakunona w'amagezi n'abeesimbye ku pulezidenti Kagame e Rwanda gwe w'amagezi lwaki kino kiganye naye todda ku Kagame kuvuma bakudisqualifyinga kati ate Uganda bagiwa freedom because Museveni tasobola kukola nga Idi Amin Museveni must be better than Idi Amin Museveni must be better than Obote Museveni must be better than Okero kakati abantu ba Uganda gobo kireeta mu mawulire abantu mubalabye bano benyini abamawulire ababyekubira ababukedde abamuyisa omutujju ate be bakuba kati abantu nga balajana omusajja yabadde atwala ssente ku ssomero dakiri siriki tebatumali ebiseera one it is true this woman can be as in danger tosobola kudda bulamu bwo n'obuzanyirabo eri abo gyedde okumusota wadduka Nantaba has the right to fear for herself. Eramba gamba, when you say man guarded you're a woman, kitegeeza her life or his life is in danger. Nze nabagamba omusawo Muganda bwe ngenda ye ku makya nesanga ngesabali kulike kufulusa talina ddagala lyaba polisi tasobola kutta battaka weesi tasobola kutta battakirumira that's why amukali ng'ejerika nova acid era president bamuga nti ayina acid ayina ennyundo ayinaki nabaga nti asijja bimujjako abikozeseeko ku muntu ogwo nja musiba okusinga kitatta naye nze America ebeera ne nuclear mbiina ntambula nabyo nzenze kakayigula gwe license okutambula n'acid mu mmotoka omwana mwana konga muyire omuntu lwaki oyagala omunzijeko why because I'm in danger kakati ekintu kitadde ku bbali nti omukyalo ono ali mu danger muleme kukola bya busiru bwe mugamba nti omuntu eyalagidde bamukuba essasi w'amaanyi nnyo Inspector General Police who eyalagidde you are confirming tinata babadde bamutta my opinion tisibweri my opinion ebagamba ti umwe abaana bave ku motoka z'abakulu okuzigoberera zijja baleetera obuzibu nti bo baagala bawage kubanga president bazigoba tutayimirira mu jaamu bagobera jaamu nze bwe mba ngenda nga nziye Kampala tutera okukwatagana naani negundi ne kaka naye ngamba driver wange nti naye oyogedde nabo ku walkie-talkie nti ffe tuli muno kuba mwali badde mukolagana ne walkie-talkie nti abalasha bajja ne bakola ezo ennyonyi miigi tebaziteekamu communication facility gyeraga yonna bakubankubi ennyonyi ecommunicatinga ne ginne waayo who are you
amu flight number era togoberera baleke bakaka bagende ngoberera kakka ng'omusajja ali emabega alina emundu eti ere muji muvaako emabega tamanya takube sasi nina ekibuzo twali Nairobi abasajja ba State House abo babayita ba triple admin natuleeta ekimotoka ekiffe abamawuli babajoga nnyo era simanyi kati kyebaliko nzina bakwatanga ettayi nga banti yatuwa ekimotoka ekifu pulezidenti owaffe agenze naye tulina ate ffe abamawuli omukapitalinga ku airport nga alivinga we must have a grip arrival and departure tugoba emmotoka emisinde aba vice president wa Kenya Musyoka batutega emmotoka twali tufudde. Who are you? Oyina number plate ya civilian otuvaako emabega yasiba omulundi gumu. There is also another case. President yali alaga mu Arua aladdisibwa Arua najja asula mu Kampala yali alowooza mbwajja kuyisa konvoyi ya president mubuuze gyali konvoyi ya president bagiyisa vasiredi yali alaga eyombalala sebo omusajja n'afumula baasi neyisa konvoyi ya vasiredi bakomando be bagiyingira mu madirisa omusajja driver neyekwekaba bakuba omusajja omusaabazi olinaga nti wuuyaabo